Essula y'e16. Era n'atuuka e Derube ne Lusitula. Laba yaliyo omuyigirizwa erinnya lye Timoseewo, omwana w'omukazi Omuyudaaya eyakkiriza, naye kitaawe Muyonaani, eyasiimibwa abooluganda abaali mu Lusitula ne Ikoniyo. Oyo Pawulo n'ayagala okugenda naye, n'amutwala n'amukomola olw'Abayudaaya abaali mu bifo ebyo, kubanga bonna baamumanya nga kitaawe yali Muyonaani. Bwe baali nga bayita mu bibuga ne babawo okukwatanga ebyalagirwa abatume n'abakadde abaali mu Yerusaalemi. Awo ekkanisa ne zinywerera mu kukkiriza, ne zeeyongeranga ku muwendo buli lunaku. Ne bayita mu nsi y'e Fulugiya ne Galatiya, kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako okugenda mu Bisuniya, n'Omwoyo gwa Yesu n'atabaganya, ne beekoloobya Musiya ne batuuka e Tulowa. Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro omuntu Omumakedoni ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti, "Wunguka okutuuka e Makedoni otuyambe." Bwe yamala okulaba okwolesebwa, amangu ago ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoni, nga tutegeera nti Katonda atuyise okubabuulira Enjiri. Kyetwava tusaabala okuva e Tulowa ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Samoserakiya. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Neyapoli. Ne tuvaayo okutuuka e Firipi, kye kibuga eky'e Makedoni ekisookerwako mu njuyi ezo ekyazimbibwa Abaruumi. Ne tubeera mu kibuga omwo ne tulwamu ennaku. Awo ku lunaku lwa Ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda ku mugga, bwe twalowooza nga yali ekifo eky'okusabirangamu. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakuŋŋaana. Awo omukazi erinnya lye Ludiya, omutunzi w'engoye z'effulungu, wa mu kibuga Suwatira, eyasinzanga Katonda, n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikkula omutima gwe okuwuliriza Pawulo bye yayogera. Bwe yabatizibwa ye n'ennyumba ye, n'atwegayirira ng'agamba nti, "Obanga munsiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe, muyingire mu nnyumba yange, mubeere omwo." N'atuwaliriza. Awo olwatuuka, bwe twali tugenda wali awaasabirwanga, omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, "Abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, abababuulira ekkubo ery'obulokozi." N'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi, naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti, "Nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko." N'amuvaako mu kiseera ekyo. Naye bakama be bwe baalaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu, ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti, "Abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe, kubanga Bayudaaya, era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga newaakubadde okuzikolanga, kubanga tuli Baruumi." Ekibiina ne kibagolokokerako wamu, abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe, ne balagira okubakuba emiggo. Bwe baabakuba emiggo emingi ne babasindikira mu kkomera, ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza mu kkomera ery'omunda, n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba. Naye ekiro mu ttumbi, Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira. Amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka, n'ebyali bibasibye bonna ne bisumulukuka. Omukuumi w'ekkomera n'azuukuka, bwe yalaba enzigi z'ekkomera nga zigguse, n'asowola ekitala kye n'agenda okwetta, kubanga ng'alowooza nti abasibe babombye. Naye Pawulo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, "Teweekola kabi, kubanga ffenna tuli wano." N'asaba ettabaaza, n'addukana, n'ayingira, n'avunnamira Pawulo ne Siira ng'akankana, n'abafulumya ebweru, n'agamba nti, "Bassebo, kiŋŋwanidde kukola ntya okulokolebwa?" Ne bagamba nti, "Kkiriza Mukama waffe Yesu, onoolokoka ggwe n'ennyumba yo." Ne bamubuulira ekigambo kya Mukama waffe ne bonna abaali mu nnyumba ye.
n'abatwala mu kiseera ekyo ekiro, n'abanaaza emiggo, n'abatizibwa ye n'ennyumba ye yonna amangu ago. N'abalinnyisa mu nnyumba ye, n'abaleetera emmeeza, n'asanyuka nnyo n'ennyumba ye yonna ng'akkiriza Katonda. Naye bwe bwakya enkya, abalamuzi ne batuma baserikale baabwe nga bagamba nti, musumulule abantu abo. Omukuumi w'ekkomera n'abuulira Pawulo ebigambo ebyo nti, abalamuzi batumye okubasumulula, kale kaakano mufulume mugende n'emirembe. Naye Pawulo n'abagamba nti, batukubidde mu maaso g'abantu nga tetunnasalirwa musango, nga tuli bantu Baruumi, ne batusindiikiriza mu kkomera, ne kaakano batuggya mu kyama? Nedda, naye bajje bennyini batufulumye. Baserikale ne babuulira abalamuzi ebigambo bino, ne batya bwe baawulira nga Baruumi. Ne bajja ne babeegayirira, ne babafulumya, ne baagala bave mu kibuga. Ne bafuluma mu kkomera, ne bayingira mu nnyumba ya Ludiya, ne balaba abooluganda, ne babasanyusa, ne bavaayo.